Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tukyagenda mu maaso abalungi ku nsonga egenda mu maaso egaza. Tusaba Allah awe baganda baffe ne bannyinaffe abali mu kifo ekyo obuwerero. Amin. Allahumma amin. Tukyalaba ebimu ku ebyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera ebiri mu musiiba guno. Naam, ne hikamu za Allah tabaraka wa ta'ala ebigendererwa bye mu bintu ebifaanaganako bwe biti. Sheikhi, omusiraamu ku nsi kuno ekintu kyasinga okuyaayaanira. Naam. Kasaabira musiraamu ddala nga muzuukufu ku ddiini ye. Ekintu kyasinga okuyaayaanira mu bulamu obw'edduniya ye al-khatima al-hasana. Enkomerero ennungi. Ayagala ka moment k'okufa amazima tawaffani muslima kamutuukeko nga Allah musiimye. Kasitaba musiraamu haqqa nga ddala muzuukufu mu ddiini ye bwafuna byonna alowooza kagundi ne bw'omuwa edduniya na byonna ebigiriko n'omugamba edduniya na byonna ebigiriko n'okkuwa enkomerero ennungi olondako ki? Alondako enkomerero enki? Enkomerero ennungi. Mu byengera baganda baffe abali mu Gaza bye balina era ng'oyo anaatuukibwako okufa mu bo ng'ekyengera kino takifunye fahuwa mahrum. Fahuwa mahrum. Tuufu abammiddwa abatafunye abaaviiriddemu awo mu ngeri ate ey'enjawulo ate munnange yeewuunyisa. Mu byengera Allah byawa omusiraamu kwe kugamba nti gwe obuzaayo emyezi ena. Abasawo ne bakakutte bagati obuzaayo emyezi ena. Musiiba munene. Naye amazima gali nti ekyengere ekiri mu nsonga eyo kinene nnyo okusinga omusiiba ogwo. Kubanga kufa obadde oteekeddwa kufa. Naye ng'oli ku risiki ya kufa nga tobitegedde. Si bwe kiri? Gira bw'oti nga muli awo mugire nga bakuzinga. Wakoma okujjukira ng'abantu bakuba endulu nga batunudde emabega waliwo ekijjambu we wakoma okutegeera wagenda okuddamu okugira nga waggulu waliyo ttani y'ettaka malayika nga zikutuuzizzaawo kumbe kiri okulunana kyali kikuva mu mugongo. Si bwe kiri? Ayiwa, kaakati okugambako nti obuzaayo emyezi egi osinkane Allah oba ofunye chance y'okweteekateeka okwejjako obukendeevu okudda eri Allah oludda okulongoosa ebi wakati ne Allah wo n'ebi wakati wo ne batonde banno. Olwa chance eyo gy'ofunye nti oteekeddwa mu mbeera hatta n'okugamba obugambi ne bwetwa kwadde kiseera ne bakutegeeza butegeeza nti obulwadde obukuluma nti kookolo, obulwadde obukuluma nti siriimu, obulwadde obukuluma kino ebyo batwala ng'emisiiba eminene eno mu bukkiriza byengera biyitirivu. Tetubisabye Allah abituwe, tetubisaba Allah atugezese na bintu ebyo, naye Allah gw'aba akiwadde amanye nti nno amuwadde ekyengera eky'amaanyi. Kitegerekese yani tetugamba nti saba Allah kansa saba Allah wahakadha kubanga kisoboka okukisaba Allah n'akikuleetera ate n'okaafuula nakyo. Sinti buli akifuna bino byetwogerako ate aganyulwamu mulimu afuna obulwadde obwo ate n'agenda mu ssabo. Ngera bwe tugambye nti nno eri omusiraamu omuki omuzuukufu afunye okweteekateeka kati ŋŋenda edduniya n'asooka agitunuulira bw'ati n'agiwewula olwewula nti bino byonna n'emmotoka zennyina bino omusawo ampadde emyezi ena edduniya ng'etutawaanyiza bwereere. Okawulidde ako? Onzijukiza shefe waliwo sayidi eri ey'okubiri ey'aboononefu ye ng'ate bwagezesebwa n'ekigezo ate ayonoona bwonoonyi
abasajja bano abaaliwo mu kwonoona mabegaawo mu ggwanga lyaffe ebiseera sirimu ojjukira we yayingirira Uganda Allah abagesezza n'ekirwadde ekyo bakozesa kyansi ate kwonoona ne bajja nga batalaga ensi yonna abo baali gundi fire gurupu eyo bo kacyansi aka ate nga bategedde basembedde okudda eri Allah ne bakozesa ate kwonoona kakati so tomukkiriza akakozesa nga bw'otunyonyo butereevu kakati baganda baffe abali eGaza okuva olutalo lwe lwatandika amazima obubonero bwabakuŋŋaanirako obalaga nti abasajja beesomye kubasaanyaawo maami niyawo tero lunaku lubayitako kujja nga bakubyeko eriiso si ku mulambo wabula ku mirambo si ku mulambo wabula ku miki ku mirambo abasinga obungi buli omu tamanyi lwaki kijja kityo okuba nti akyaliwo kwebyo byako kukufa engeri gye gyakulabanga emirambo gyalabako n'okufa okumuva mu buli sayidi kakati kana akaseera kawa buli mukkiriza yenna okudda eri Allah tabaraka wa taala mwaba bali mu kigezo ekifaanaganako bwekityo so nga buli musiraamu agwana yeeteeke mu mbeera efaanaganako bwetyo tesawo enasinkana Allah tabaraka wa taala naye ate oyo ageseddwa n'ekyo ala wajihil akhas mu ngeri eri more specific ku ye ate agwana abeere nga yeeyambisa akaseera ako n'ekyo nnaku subhanallah seekumanyi nti kyalaba vidiyo olwaleero nga bali obasikayo abantu bagere ng'omuvubuka alina ekimemeya kipya noga subhanallah ng'ali mu kutaakiriza eri naye ng'omulaba tannazuukuka ekimemeya kipya n'ogamba nti bannange kufoona okumwetoolodde yafunye akaseera n'afuna olugirita n'agamba munne nga batudde wansi w'ekipompogoma nti nsala ekimemeya kukufa okubeetoolodde gafula etuuka n'ebukala omuntu nemuyingira ne mubusomyo gafula obuteefiirayo obugayaavu omuntu yali badde nga buli konna akakwatagana n'okulongoosa akakola ki alqulubu muqbila ila Allah tabaraka wa taala nioli bwatu munnange sane mukwala n'abaka akasigala n'atuula wansi w'ekipompogoma tetwekirisigaza okujja kubutakasigala tuli kasigaza okujja kubutakasigala kasigala ali wansi w'ekipompogoma tusigaze kabutakasigala olidde bulungi kakati wala iyadhu billah eyo ghafla bwebukala omuntu nti atuuka n'afuna ne ama n'abeera ntakyalaba wali maslaha ge naye buli mukkiriza yenna baganda baffe abali eyo amazima tusuubira tulina essuubi nti bangi balongooseza eddiini yaabwe olw'okulaba okufa nku bali awo kiteeka bulungi olw'okulaba okufa nga kuli awo ne okwejjukiza buli yenna ayinamu ku ddiini kwajjukiza munne ne mukumunyweza nebifaanako bwe bityo tulabanga owekitiibwa Allah tabaraka wa taala kiri mu byengero ebingi byayinza okuba nga awadde abaddu abafaanaganako bwe batyo shekwenda kyogera ku nsonga eyo barakallahu fika jazakallahu khairan mutuufu embeera bwetyo nga batugenda mukkiriza bw'obona oba tutunulidde kiri eri naawe ekikutuukako awo embeera bwe zijja beerangamu n'ekyokuyiga nti Allah ng'essizza n'obulwadde buno yinza okuba ngenda gyali otereeze so ate mulimu abantu ab'emitima gy'ogambye gy'emikakanyavu egiri awo egitafaayo n'ogirabanga mu bigezi ebinene ate nga ye ayonooneramu oluusi omu nayogera obuntu bwa kiseera olunaku lumu emyaka gitambudde mingi ddala Allah yeyangezesaako twatulina eggwanga lye tugendamu nga tulina abasiraamu abava mu mawanga ag'enjawulo nga tuli ku lyato eryato ne lituuka wakati mu nnyanja ne likonkomala amazima nga amayingo gasusse okubeera amangi ng'ate akasana kayitirivu buli tugezaako okusimbula tulaba ng'eryato ligenda okugwamu ng'abantu baleekaana liyimirire ng'ate bwe tuyimirira tulaba tuggwawo ebyokulya tetukyalina nabiki tuli ku nnyanja okwo rakidin nga Allah bwegamba fayadhlalna rawakida ala dhahri Allah gati iyasha Allah bwayagala yuskini riha asiri sempewo fayadhlalna rawakida ala dhahri ne beesanga nga bali abakonkomadde ku mugongo gw'eryato naye natunuuliranga abaganda baffe bwe twali ku lyato eryo twali tuwerako nga 25 naye nalabako omusiraamu omu atya omu eyali amanya nti kati obudde bw'essala butuuse n'ayimirira n'asaala naye nakola atya naye nga majority ku baali ku lyato eryo baali baki baali basiraamu naye nga
yesigala nga tabava mu ngalo bwe nnaku ebaluma ennyo ng'afuna adde eri sigala okudda eri Allah yadde eri ki adde eri sigala mbwamukendeeze ku nnaku n'ebirefaanako bwe bityo kati so nga ate n'ekirala ibaada ekoleddwa mu kaseera ako erina obuzito bwayo ate nabbi gye yagamba ibaada fil haraj ka hijratin ilayya obanga akoze hijira okusenguka ng'odda eriwa ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kakati owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mwebyo yayisa kulabira ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'abitulagira mu hadithi eno yennyini kitegeeza nti omuntu bw'abeera mu kaseera nga kakazigizigi amazima emyoyo tegitera kwanguyirwa kudda eri kusinza wabula okubeera bize n'amawulire okubeera bize kikiwe ekyekifa saidi yeeyo ng'ensolo ezo bayitako olw'akaseera okuba nti kakazigizigi kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi Sheikh gyatusomedde n'atulaga nti omuntu yenna abeera akyusiza n'ayawukana ku nnekya y'abantu ku mbeera y'abantu mbeera bw'etyo bali mu kubikkula mawulire kati Allah amuwa empeera ez'enjawulo Allah n'amuwa empeera ng'ez'omuntu asenguse n'agenda eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam olowooza otya ku bulungi bw'omuntu okuva e Makka n'agenda wali nabbi sallallahu alaihi wasallam naam jasobola okuba nti omuntu yeekutte ku ssala yeekutte ku kino yeekutte ku kiri mu ebyo ebikola bitya ebiri mu ibaada kuba ebiseera by'ebigezo abantu baba bize na mbeera eyo ekyokulabirako nze kyenzijukira kyekya covid sheikh bantu babeeranga kundi yitale bwe bati bafudde omuntu talina budde busobola kutuula awo tekati banneekanzira eri Allah wankankole bwende bwentu wakadha kakati ekyokuyiga ekyokubiri era kyetufuna mu nsonga eno abalungi mulimu okubeera nti nno abantu bano ogwo mutawaana omunene nga mazima tebayinza gwesabira bo nga bo sheikh naye nga Allah amanya amasulaha g'omuntu agamukaka kifuba ebintu bingi mu ebyo eby'omugaso eri eddiini yaffe amazima singa twali tulina kubyeronderako tetwalikkiriza tubirondeko nabbi sallallahu yagamba nti alhariq shahid walghariq shahid afudde amazzi abeera shahid afudde omuliro abeera gundi almabutun afudde nga akola ki obulwadde bw'olubuto abashahidi almasdum nam kubiddwa ekintu naafa abashahidi wahakadha ebyo hajo olina kyoyinza okulondako nga Allah akwadde kyoyizi tinzi ya Allah nsitanga nga ndi muliro nga ntokomoka Siddiq andi nga ntokomoka teri ayinza kukisaba kati Allah ebirungi eby'omugaso gye tuli oluusi abituka kabukasi naye biba byakaseera buseera n'ofuna sharafu ekyo kaseera kafu katono nnyo ka moment katono nnyo koyiseemu abo n'ofuna sharafu eyo kakati abantu bano abali mu bintu ebyo mutawaana ogwo gwe balimu e Gaza amazima hadithi eno Sheikh yagikonyeyo katono katugiweeko kati kukadde katono ma yusibu almuslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala gham hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allah biha min khatayahu subhanallah Sheikh ebintu ebiri mu hadithi eno byonna bikungande bantu bali mu Gaza kumbi buli fard buli individual mu Gaza wano nabbi agati kimu kyokka bwekiti kubyo Allah bageza nakyo Allah akusangulako nakyo ebiki amazambi naye ebintu ebiri mu hadithi eno omukaaga nabbi byamenya ne shawuka ng'ogitwaliddeko n'ebigifaanana ebiri mu jinsi yaayo bikuŋŋaanidde mu buli muntu ali Gaza asigadde kintu kimu kyokka eki ma yusibu almuslim kwe kubeera nti mu mazima si bubeezi nti eddala wusi essoweedi nenga wansi w'ekitanda waliyo ekigali okitegedde bulungi wabula muslim nga bwe twagamba seeka nti ejjinja erigenda okukoola omusiraamu okumugamba nti omuyahudi yeekwese emabega wange ekikolo kulyo teryogera
agenda odyogeza ye Allah terigenda kola omuddu yenna alina nsiriba alina ekigere kati ya muslim ya abdallah nga zinoro tirisobola liyita musiraamu kitega ati abantu abagenda okulumula Falastini balina kubeera nga bali ku tawhidi balina kubeera nga ekitendo kino ekyokubiri ya abdallah ddala nga baddu ba Allah so sinti bamawale bakagugube sekabeeta balina omumowa abo abewanikira ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala la kakati abantu bano bakuŋŋaaniddemu ebintu bino byonna annasab yettaab naam nasab yeki yettaab dhalika biannahu la yusibuhum dhama'u wala nasabu ennyonta n'obukoowu naam obukoowu abantu bano bwe balimu babajja eno bwe babatwala eri bwe babajja eri bwe batwala eno bwe batubye okukokka okutambula kwe baliko bigere okubazimba tebakyalina nguudo batambula bugugundi butambuzi ebyo byonna kumpi buli omu kubo ekyakirina min nasabin wala wasab kyeki sheikh alwasab buba bulwadde oba obulumi bwonna omuntu bwalimu bwalina naam tayib kakati esoose nasab bwe bukoowu wasab bwe buki bwe bukoowu taab wasab bwe bulumi sorry wasab bwe bulumi obulwadde nasab bwe taab obukoowu naam kakati ekyo nakyo mu ngeri y'emu baganda afe bali mu Gaza bakiyitamu ate nno ne beesanga nga n'obulumi obutalina wagenda gula aspirini ate lyeddungu nno omukono agukutte yeekoonye ekiyinja ekifunfugu kivudde waggulu kimukubye yaani embeera bakuŋŋaaniddeko nahiikani obulwadde obwa bulijjo buno bwennyininyini obatuukako omusujja bikibasula wabweru n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo nasab ne wasab wala adha kwe kunakuwazibwa naam okunakuwazibwa adhiya wala ham kyekintu kiweeraliikirira mu bufunze kwe kweraliikirira kubanga okweraliikirira ekintu kiba tekinnatuuka kibaita okweraliikirira mu Luganda kiba tekinnatuuka weeraliikirira ogenda kubeera mu mbeera ki ng'osimbiddwa mu kaguli naam weeraliikirira bigenda kufaanana bitya nga taata akomyewo okusinziira ku kye wakoze weeraliikirira ekigenda okutuukako oluvannyuma lw'okubeera nti wasaliddwa ogw'okuteekebwa kalabba okweraliikirira kuli ku ebyo ebiri mu maaso wala adha wala ham wala hazan alhazan kibaita alhuzun kubeera kunaku wali ekintu ekiyise nojjukira muwalawo nojjukira mukyalawo nojjukira omwami wo nojjukira yani emaali yo ngeri gyaggwawo ebintu ebyo ebikola bitya ebiyise naam kyekiddako sheekhe wala adha n'okunakuwazibwa muntu okuva eri nakunakuwaza n'ekintu kyonna oba ekintu kyonna okunakuwaza hakadha hatta newerubeera hatta sheekhe newebeera bitusi n'obiyitamu nga byonna webigira oba ekintu kikuyikira ku lugoye lwo obadde otambula olina ekanzu yetukula nekigiyike eyo adha edhiye gyofunye naam wala gham oba ekintu kyonna enyiike ekubeerako kati ham byebyo biri mu maaso wal hazan byebyo ebiyise ebyemabega ate gham kyekyo kyoli mu kiseera ekyo enyiike gyoli mu kiseera ekyo naam akatuyiro kulimu omwana wa afudde awuli mu gham okyali mu mbeera eyo awuli mu gham tetugamba nti oli mu huzun wadde okubeera nti oli mu hamu hamu bya mu maaso weeralikira omwana w'okufa alhuzun olumwa olw'ebyo olw'omwana wo eyafa kakati algham kyekiseera ng'omwana wo afudde akutuse kitegereka kati ebyo byonna babiwangaaliramu abantu abali eyo sheekhe nina kenjagala tusamalizingira abantu faida ebintu byetukonoddeko byonna ma yusibu almuslim min nasabin wala wasabin ebyo bitegereka omuntu butya bwabivaamu wetuwenjagala omuntu senga abeera muhamu sooka bamalireyo olekuba faida eyo
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه byonna ayitambwe bityo ne bwe libaligwa Allah subhanahu wa ta'ala amusangulako amazambi ge kakati ma yusibu al-muslim nga musiramu naam si zidolo bannabigali abali n'ebigali bano bannamasabo kakati ali Falastini sheikh nga mukkiriza naam amazima ebintu bino abiyitamu Allah mutukuza kyenkana ki songa nga senga kibadde kimu kyokka kyali badde kimutukuza watya ate byonna nga bimukunga nga mukaaga n'olwekyo Allah aleeta emisiba bwegiti nga girina emabega waajo ebintu ebirungi genda maaso sheikh kati faida gyenjagala sheikh nzikiriza nti bwe wano nabbi sallallahu alaihi wasallam atulazi ham yembeera etuuka ku muntu nga hati ekigenda okujjawa maaso embeera kyenaddirira wa hakadha eyo tugivaamu tutya nakulongoosa nakubana ndowooza nnungi eri Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah wange ampadde ebirungi bye naye embeera Allah gyagimpisa bulungi eyo egenda kuwa ulanga omukkiriza waliwo ekintu kyolaba ekiyinza okujja mu maaso nizofuna kino kiwuka kiteeri omukkiriza senga abeera ne husnu dhann eri Allah subhanahu wa ta'ala kati ate ne tubeerawo ne wala hazan kye kigenda okujjawa ekyemabega tukikola tutya okuwanika eri Allah subhanahu wa ta'ala nti embeera Allah nga yagindeetera bweti alhamdulillah nodda gyali jalla liqada'ihi wa qadari subhanahu wa ta'ala niwabawo ne ghammi kyekino ekikola ki ekiriwo kino tatawakkale ala Allah wesigamira Allah subhanahu wa ta'ala ejja okukola ki tereeza embeera yonna biidhinihi subhanahu wa ta'ala n'olwekyo mu bufunze nti abantu bano mu kubeera nga bali mu bigezo ebifaanaganako bwe bityo balina obulungi bungi era bwe balimu kikumalira sheikh Allah kyaga nti ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib suratu ali imran kikumalira obulungi obwo nti Allah subhanahu wa ta'ala mu bigezo bino byaleeta zalaziri ezo kati zelzala gebalimu bannafa bali Gaza naam mulimu Allah okwoleka obuziina bw'abantu subhanallah buli jono lyali jenje kalu temwali bukkiriza kubanga agize ogula naye tulina okuuma bulamu agenda embeera etuseewo tulina okuuma bulamu bamuyawe muganda waffe takilla bujje tuli ffenna madarasa mumulete kituuse kumwe ngende ndeetereze ng'agenda mu ssabo naye nga tuwete tugenda mutegeera singa tamuteeseeko musiiba bujjo tumanyi nti nno bulijjo mulayini tulimu na mushiriku bulijjo pate tukimanyi Allah hamada okuleeta akaduuka ne kajja ne tulyoka tumanya nti bulijjo census gye tubala mu muzikiri tuli mu 19 kumbe tuli mu 18 olwo taliiko olidde bulungi naye nga fitina yemujjeeyo ekigezo singa tekizze abadde agenda kufa bulungi tumusaalire tugire naye nga Allah amanyi nti essabo tayali litudde omwo atambula nalyo mu kifuba kati mu ngeri y'emu ebigezo era Allah ayolesa nabyo jawahiri nas abasajja mu basajja abakkiriza Allah olukkirizo olw'amazima n'abakyala mu bakyala abakkiriza Allah olukkirizo olw'amazima ما كان الله أكبر ليذر المؤمنين الله أكبر ولنكرمو حتى يميز الخبيث ولنكرمو شيخ وفي يتسمير خطبة نعم nayogera ku mukyala abaawono okukulukusa amaziga ngayogera ku mukyala oyo baali batono omukyala oyo yali mu nju nga okimanyi nti abakyala abayemeni obulamu bwabwe babeera mu mayumba naye abaali mu nnyumba agenda okuwulira nga bamuyita ebweru nti abanga omwana akoze eki omwana emmotoka emukubye kiki yakola omukyala bamulinda okufulumayo
kakati ewaffe bwaba badde mu peti avireyo mu peti bwaba badde kwegamba asinga okubeera obulungi yo yafunye ekisuuka n'akyezinga bwaba badde bukunya yo yajjanga yeezinzeeko ekisuuka ate naye mwina bwe mulaba afulumye muwangwe mu kibake mukimukwatireko essaawa yonna akita essaawa yonna akikola atya akita omukyala alemera mu nnyumba akyakola ki kyetereza talina kufuluma wabweru ng'ali bwereeri n'asooka n'ayambala aljilbaabu shar'i n'afuluma ebweru najja n'atuuka nga ddala mutabani waali awo mukalu n'amusitula ye kennyini n'amusitula n'amutambuza n'amusitula n'amuleeta atambula amuleeta mu nnyumba wallahi ng'abantu basuubira omukyalo oyo okwekolayo ekintu kyonna ekyenjawulo ekitali ekikola kitya naye n'amuleeta mu nnyumba n'amugalamizaawo n'aga nti ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala bwe mbanga nnumiddwa obulumi buno bwe nnyina olwaleero ku ssaawa eno oluli bwe nnyina mu kifo olwaleero ekitegeeza ekintu kino wampa kyengera ulya taabiri eyo ekitegeeza ekintu kino obulumi buno saali bufunye okujjako nga wampa kyengera kitegereka ithan bwe kibenga kino kyengera kye wampa sigwana kukola kintu kyonna ate kiraga bukendeevu bwange mu kwebaza ekyengera kino kye wampa n'atuula wali bakyala banne akulukusa amaziga ge kubanga kiri halaali ogakulukutuloza nti no kapa nobeera nga amaaso galinga gankwale tegavaamu wadde otuziga mbolo bwe bukkiriza obwo obusiraamu era baseeka bakivumirira ekyomutugga okwegubya n'agaana okulukusa amaziga kubanga nabbi yagamba nti inna allaha la yu'adhibu bidam'i al-ayn Allah tabonereza wakulukuta kwa amaziga wala bihuzni al-qalb oba okunakola kwaki kw'omutima walakin yu'adhibu bihadha wabula aboneza lwakino washara ila lisani nasonga ku lulimi lwe nyabo ebyo ebivaako ebibonerezo naye amaziga negakulukuta vaamu akalobo tegayingiza muntu muliro oba obulumi ne bukujjula mu kifuba n'atuula wali omusajja najja n'akwata omwana abasajja ne bagenda bakola ijraat ng'omukyala waali ne bakyala banne shahiduna yalemera mu nnyumba nga tayinza kufulumayo nga bwe yali akola atya nga bwe yali afaanana kubanga amanyi nti bwaba luwa ekiriwo wali nawana olwo etteeka lya Allah siina kuvaayo nga ndi bukunya enviiri nzikasuse nkoze ntya nti abaali batammanyi bonna bantegerera ku musiiba la ne tumanya nti ono omukyala ng'ali ku levu ndala ku imaani tutegeddera ki na musiiba n'olwekyo emisiiba giweebuula ne gibikkula abantu obuziina bwabwe ate mu ngeri emu emisiiba gisitula abantu ku levu k'obadde omutwalira ate n'okubisaamu emirundi emiki n'emirundi saba Allah tabaraka wa taala atuwe okubeera abakkiriza munda ne kungulu mu bwangu ne mu buzibu ebbanga lyonna innahu jawadun karim era tugenda ku nsonga endala ku ebyo bigenda maaso luddawa eggaza naam